Yonajje msiziro okubeera nga tiimu goberera Fadi Pro UG kwe muli waliwo wansi awo yetaddewo komenti omukyala amanyikiddwa nga Byekwaso Winfred yagambye nti nzija ne mbatwala speed ne mbawa amawulire nga sibabuuzaako naye ntera obbabuuzaako. Anyway, tiimu Saudi Arabia, Qatar, Dubai, Bahrain, Oman, Kuwait, Jordan, Iraq n'ensi ezetoloddewo okudungu bakadama ne basekadama kasuubire buli kimu kitambula bulungi nnyo malidadi sana saidi abalabira mu ggwanga Uganda namunyongera okubeera nga te mbabuuzaako America yo mambuka nayo Maserengeta of course namunyongera okubeera nga te mbabuuzaako Fadi Pro UG kwe muli era nga kubiriza obeere nga te osubscribinga oleme kubeera nga te osubwa amawulire nga bwe gabeera gatambula mu nsonda z'eggwanga yonna yonna era nabwe kityo akubiriza obeere nga te olikinga te ak'ekigalo. Comment section yo always ebeera open era nga oba olina kiwandiikadde okubeera nga te oyogerako just okkirira bukirizi wansi awo n'obeera nga te owandiikawo endowooza yo nga bwe nabadde bategeezezza nti omukulu His Excellency Bobi Wine yabadde alina obugenyi bwe yagenzeko obw'enjawulo mu ggwanga ly'e London oba mu ggwanga ly'e UK naye oluvannyuma okubeera nga deputy we yafudde omukyala yabadde deputy wa Western Uganda yavudde mu bulamu bw'ensi eno so yakomyewo naye waakomyewo alina akatami kenda okubeera nga te nkuzanyira akomyewo n'amaanyi byonna bino ogenda kubeera nga te obiraba ate bwe naba nkugyeyo nina obutambi obulala bungi nnyo just tuula kalira byonna tujja kubeera nga tetutambulira mu ffenna nkomawo temuvaawo. Nikuachia wange Kyagulanyi aita mitomi okulwanisa abalwanyi sibawuli kweyatandika olutambi olw'enkyukakyuka byonna kwamanyi Uganda nga bulabiri. Nikuachia wange Kyagulanyi aita mitomi okulwanisa abalwanyi sibawuli kweyatandika olutambi olw'enkyukakyuka byonna kwamanyi Uganda nga bulabiri. Okulanira eddembe ly'abakyala kitegeeza nti agenda ey'abakyala gy'okulembeza okulwanirira okuviira ddala ku mwana omuwala okulwanira ebiyigiriza omwana omuwala teenage pregnancies okumeka sure omwana omuwala abeera mu ssomero okulwanira maternity rights oba rights z'abakyala mu mbeera z'okuzaala domestic violence economic rights z'abakyala mu by'okukola ekintu kyonna ekisentalika ku mukyala n'eddembere n'okutunula mu mateeka aganyigiriza abakyala okulaba gasobola kukiruka bugatya so ekintu kyonna ekitegeeza omukyala ebeera ebbeeyi ya paadi nga bagyongerako ovaayo n'ogamba nti nedda abakyala bange bakwata kino kamu kanabirirayiza obutasobola busolo mungi bwetegeeza ku bintu bino kyobola naffe nga omani MP office nali ndokina program ya mama street nga mukaaga mati 24 nga emaze okubeera endorsement by maama Babi Kyagulanyi ne mama Jole Mugisha namutuukirako kwa ne mama Lina Cedrica ensonga eyo netugamba nti ddala byoteeke mu buteesimaanyi era zezo pikisola bazidinga lwaki tuba tukikola okusobola okuba nga twongera ku agenda y'abakyala okuyambako omukyala mu buli ngeri yonna gy'osobola so maama abadde ekyo kikulu nnyo era abadde alwaniridde ate nga buli platform gyafuna ku nsonga z'abakyala azikulembeza era azogerako era tumwenyumirizaamu nnyo naffe ng'abakulembeza abakyala ate ng'abakyala oba abaana abawala. Bannange bakama bange munzikirize kano nkwogere nga nfukamidde. Banaye bakama baffe kitalo nnyo kitalo ddala ekyajjolo naye obukulembeze maama kankutunuulire obukulembeze yadde ffe tuba tufuuse bakulembeze bwakuwabulwa. Bannange tetulina kwegulumiza ffe tulina engombo yaffe ate manyi n'abakulembeze bonna bagirina nti gwomukulembeze omuntu ono ye mukamaawo oyo omukyala atunda ennyaanya oyo omuntu ali mu ofiisi oyo omuntu alunda ente oyo omuntu akola ki ye mukama ki ye mukamaawo n'olwekyo olw'okuba mmwe bakama baffe mu mbeera yonna temutya kututuukirira ne mugamba bunago yafuka MP maama naamugambako ntya mutya nedda mmwe mulina okubeera nga mukola ki nga mutuwabula we musobodde n'olwekyo tubasaba
yonna gye tuba tuyitira temututya bannange mututuukeko era mutuwabule mu ngeri yonna gye musobola okukikolamu tetuli bantu b'amalala wabula tuli bantu abawulize kubanga tukimanyi nti obuweereza buno buba bwakaseera ate n'obukwasa abalala fene mu NUP kye tulina ti obuweereza tugenda kuweerezaako ate tulekere abalala nga maama Miriam bwe yakikola mu ofiisi ennene bwe yabeera parliamentarian n'abalala bangi nnyo mukikoze bannange byebyo ebigambo byange naye nga pulezidenti waffe n'abalala bonna ensonga eno obutuufu yabakwatidde bweru wa ggwanga naye nga bakola enteekateeka yonna nga aboogezi bwe bajja okubeera nga bongera okubategeeza okulaba nga bambi nabo babeera nga bakiikirirwa bulungi oba okukiika obulungi tuyimiridde wamu ne famire tubeesiga nnyo tubaagala nnyo tubakkiririzaamu otukkirize naffe tubeereko eno mu ng'embeera yonna gye tusobola okukola ki okubeera kitalo nnyo kitalo ddala mwebale nnyo okumpuliriza nze Shamim Malende bannange assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu twagala okusooka kwa byonna okubagiza banna NUP yonna yonna gye bali olw'okufa kwa maama kwa muganda waffe kwa mami waffe Jole Kyomugaso Mugisha eyavudde mu bulamu bw'ensi nga yabadde vice president waffe atwala ekitundu ky'Embalala yatusadde nnyo bya nsuso ojjukira nti nno yakola ki yamala kuteekateeka tuwa ya president ya Western Uganda eyali successful manyi waliwo abalowooza tife aba opposition Western Uganda tetulinayo buki buwagizi bambi n'ategeeka bulungi nnyo president n'agenda alambula n'amalayo ennaku nnyingi ne tusanyuka bwe yava mu kuteekateeka okwo nze nasembayo mulaba twali tutumiddwa ku mulimu kugenda ku police headquarters kusinkana ba poliisi okwogera kulambula kwa president nga poliisi egamba mbu waliwo ebitagenda bulungi nga tuli mu bitundu by'Embalala byeyagala tutereeze ne tugenda bambi ne tugenda naye ku poliisi ate abapoliisi ne bamala ne batuzanya ekimooni ne batandika otusindiikirizaawo maama oyo n'akikwata bulungi sisita wange ne tuvayo ku poliisi wadde kye twagenderera tetwakimaliriza ne at least yatukulemberamu ne tubaako bye twakola nali simanyi nga tuli mu motoka tutambula twakkiriziganya nze naye twatambulira mu motoka emu nali simanyi nti sinkana munnange omulundi ogusembayo n'olwekyo tumusaaliddwa nnyo atufiiriddeko mu kaseera abantu nga ye bwe basinga okwetaagisiza mu Nuupu naye twava eri Mukama Katonda era eri Mukama Katonda gye tulina okudda katusuubire nti omuntu waffe Mukama ye yamuyise nti ate okufa kwe tekwabadde mu sayansi kubanga amazima nga yakamala otutambuza Western Uganda bw'olaba nti nno mu kiseera kyekimu mwafiiridde omuntu teyeefiira waliwo abagamba omuntu waffe yafudde atya naye ebyo byonna tetulina kyakuzza pulezidenti yasangiddwa n'abakulembeze abasinga obungi nga bali Bungereza ate ku mirimu emitongole kale sinamanya bulungi bwe wabaawo ali wano online ng'amanyi puroguramu ey'okuziika osobola okugituwa ne tugibulira n'endooza nange we naavira wano nga maze okulaba ekigenda maaso ku mikutu gyaffe nga nkibabuulidde n'olwekyo kubayo awo akayimba ak'okujjukira muganda wange ate sisita maama wammwe mmwe abalala Jole Kyomugaso Mugisha Mukama bwe yayise okuva mu bulamu bw'ensi eno. Badde nsoma kati current okulaba nti waliwo president mu nsi yonna asobola okuba nga ye president ng'ate mutabani we ye muduumizi w'amagye. Nagenze okulaba nga tekiriiwo. Bino byonna baali bikoze naye nga tebapanikinga. Nga kati bw'olaba abaana ba NUP bonna be bajjuzza makomera ne baleetaleeta ebiboozi bye tuyita diversion. Nuupu yanzibye akalulu ate ali mu buyinza byakalulu abavubuka bonna civilian youth of NUP bonna babawamba enkya ne gwe bateeka makomera bwe bateeka obunanka bw'essasi maka gaabwe n'obwambalo yamba. They think everyone is a fool. Kati twali badde tugaba mukulu muhoozi ffe twakimugamba kuba babatenda bw'oboogera ko batemu nnyo ate bazibu nnyo twakimugamba
nti asobola okuloota nga pulezidenti w'amaka ge waabwe wa famire yaabwe pulezidenti w'ekyalo kye kwafa n'ekyatasobola kulootangako kuba pulezidenti wa Uganda. Eno Uganda ndalamukko ku y'ekinaana gye baawuddiisa abeeruweero kati bagabira obusooda n'obuceere ng'omukulu akomyewo okubajjukira. Eno Uganda ndalamu ogenda kusanga civilian naye nga mutrainingemu kusinga mu magye omusange naawe omufiiringe kati bwendabe ennaku zemufiiringa bafuutu soja abatalina mundu noza musirikale nga wamba fuutu soja n'amuteekako ebinaakanaaka kiri munda nkugambe kifumba mutuku kifumba mutuku tokibuuzo olaba omukka guteta ate obuuza ki ekiriwo kiri munda kifumba mutuku. Omukulu ekisooka emyaka bagambye awezezza 8 si 8 era kizibu nnyo okusanga minisita wa mugamba nti gundi tosobola bona bali wali igwe ne gwosubira nti this person can come n'amugamba nti mister this is a sovereign state of Uganda teekateeka ng'endayo oyinza okweraba nti oli wa kitalo nnyo kubanga otadde buli kika kya mundu kyolina okikola kikwetooloola olina ne ba psychophants abakwetola kakati ne General Muhoozi abadde ne ba psychophants ababadde bamwe yasooka n'aba ne psychophant we bamuyita Balamu Balugahale kati minisita yali ategeka bivulu n'avaayo mu bivulu n'agamba ono yasaana okuba president among n'abantu bano they are not serious people ne bava ne bagamba omutegesi w'ebivulu atugambye mbono yalina okuba president ne tubuuza mutegesi w'ebivulu yategerera Uganda neffe twamugamba Uganda is not a dynasty. Muyinza okweraba emmundu nga zibeetoolodde ne bakajjajjata ababawaana n'okuba nti all institutions z'eggwanga zonna muzisse n'amagye ne mutuuka nga bwe muba muwandiisa ab'ennakaseka ate mubajja mu district ndala ne mulowooza nti embere Uganda is not likely to happen.